basically S1 of a series njagala babuzaako wonna wosinzira okubanga otulaba. Yes, nabaza Katonda kukumye ng'okyali mulamu ate nange nankuma nga nkyali mulamu era nensaasira ka bonna abalina challenges oba abalina bye bafiiriddwa Katonda abagumye. Okay, so nga twabagamba wano a series go and atulaba subscribing, kindly subscribe, liking, sharing, commenting, tera so no kuiga twige fena tunyumire fena tuige tuzimba obulamu. Yes, and actually that's how life is. Naera nga nabagamba a series personal development, health, finance, relationships and lifestyle byonna wano kati gwoba oli eyo ngoyagala byonna bisaga package yonna eri package eri full package wano ku a series. So today guess what, nziza about 7 tips for a beautiful life. Obulamu obulungi tetwetaaga kufuna sente nyingi. Yes, okay, yes, obulamu obulungi to have a beautiful life tetwetaaga nnyo sente nyingi. Yeah, kweyagala actually kunyumirwa. So lero ngenda about tips musanvu if you want to have a beautiful life okutuukamu obulamu bw'oyagala okubeeramu, if you have to have obw'oyagala obulamu obulungi. So today I have 7 tips for you. Okay, yes. So number 1, medical checkup. Bana ekintu kikulu nnyo. When you talk about these things, people balowooza tino bachi. Oh yes, actually ebiseera ebisinga abasawo maaso eyo nja kuba nkyaza ku basawo tujja kwogeranga nabo batubuulire batuwabule. Dr. Omuyangamba nangamba tino buli obulwadde buba ne stage oba stage 3. Yes, stage 1, stage 2, stage 3. Okay, naye obulwadde bwonna ekibuganisa okuwona buba buyina stage gye bwatuukako nga tebukyasobola kuwona. Okay, olaba otya obulwadde butuukira okutuuka ku stage eyokusatu tebusobola kubanga bumaze like 1 week ne butuuka ku stage eyokusatu. Bugenda period of time. So omuntu yenna alina omwo walibadde ofuna medical checkup oba like 3 times a year. Okay, buli myezi 3 nomanya oba like 4 buli myezi 3 nomanya tino bagenda kukolako medical checkup. Okay, watosobola mirundi ena at least emirundi 2 mu mwaka. Okay, kugamba omanye oyimiridde otya obulamu oyimiridde otya kugamba tuleme kulinda birwadde tukuba an extreme end because we didn't know chekyatanga. So medical checkup oba daily medical checkup kirungi nnyo eri gwe eri abalala bonna actually we need this to check up. So please gwaye yandaba, if you need to have a beautiful life, one of the tips, medical checkup, try it out on a daily basis. Obenga omanya oyimiridde otya. Okay, temukirekera balala ati no birwadde biri mutegedde. No please oba birwadde bye bijja sukaali, diabetes, bichi. So senga oba wakyangwira oba ulcers oba osobola okuba ng'owona in a period of time. So please we should look into this. Okay, number 2, your diet. Banange tetugane twagala okulya pizzas, burgers, ice cream. We all need birungi actually biwama. Brian oliaki otera kulyachi pizza burger bajitalukayo na naye omuntu yenna omulamu olina okubanga otunula mu diet yo. How do you feed your life? Okay, biki byoteka mu mubiri go. Yes, tebina nnyo gas mungi, tebina nnyo sukali mungi, ebintu byonna olina okubanga obyekkanya bulungi. Okay, osobola okubanga okuma obulamu bwo nga buli well. Omanye diet yekuma omubiri. Diet yo your daily diet olina okubanga olya fruits, olina okubanga olya vegetables. Yes, olina okubanga tonywa nnyo ebintu bina gas nga biwooma nnyo osobola okukuuma omubiri nga gulabika bulungi actually ne surface. So ebireetera skin oba ebireetera omubiri okubanga tegulabika bulungi ebiseera ebisinga byebyo ebintu byetuteekenga in. Okay, so we should look into our diet if we need to have a beautiful life. Okay, a beautiful lifestyle. Yeah. So number 3, daily exercises. Tetuganye tuli busy, tetuganye banange tukola nnyo, tubeera busy nnyo. At least bambi tukole ka exercise. When you wake up every morning, at least try to run around, at least try to do some push-ups, at least try to bounce, try to dance. Also kubanga tuyana. Okay, daily exercises. So challenge, actually it's advice for everyone. Obanga okolamu exercise. Yeah, actually nze no muntu omuyangamba tino amagulu gano ganuma. Na every time I do an exercise, yes, nyuzo okubanga gayinza
kagamba gamala period nga tegamuluma. So kitegeeza kino exercise kintu kirungi nnyo eri obulamu bw'omuntu, kintu kirungi nnyo eri. So please, oba oli muto, oba oli mubuko, oba oli mukadde, you should try exercises on a daily basis. Kijja kukuma obulamu bwo nga buli fine, kijja kukuma omubiri gwo nga guli okay, ate kijja kuba nga kikola n'obwongo nga buli active, ng'obwongo buli active, so active, you know, just imagine. Okay, so number 4, knowledge. Okay, you know what, ebiseera singa tulemerera bulamu kino tulemeddwa okunoonya amagezi, knowledge. So ebiseera singa ne twesanga nga ebintu ebimu bitulemye because we fail to look for knowledge. So bintu bingi, look for knowledge. Go and if you want to have a beautiful life, you should look for knowledge. Okay, okunoonya amagezi buli wamu osobola okusoma ebitabo ebyo, osobola okukola research ejjudde because at least nobaako kyonoonya ku basajja abakozeemu, noonya ku basajja abakola eddagala eryasooka. All that is knowledge. You are looking for knowledge. So please go and add here. If you want to have a beautiful life now, Oyagala obeere okay and good, tole kintu kirima kubanga you know. Yes, nga you know well and good nga oyina kyomanyi bongo. Yes, nga actually lero tukala ku machane tukubuuza tino Brian baani yenna gundi kino kiwulye nga oyina kyomanyi, you have a certain crew of it. So please this will help you okubanga abamu butambula bulungi actually baka wonoonya knowledge onmanya n'ebiki bye weetaaga bulamu. So at the end of it all you will have a beautiful life. So number 5, money. Baby, you have some kind of money. Actually, sijagamba even some kind of money ngoyina ku sente. Okay? So buli wetubeera tulabe nnyo nkulabanga tunonya at least tufuna bye tukola okusobola okufuna ka sente. Tulabe nnyo nga if when tuze kubavubuka, okay? Tunonye nnyo okulaba biki bye tusobola okufuna mu sente, biki bisobola okwongera ku income yaffe. Obulamu nabwo nga butambula nga tukola ki nga tubwagala. So please, yes, totula butuuzaawo, nonya emirimu gy'okukola, nonya yes, okulaba nga ofuba okola nga bikaseera oyongera ku daily income yo. That's how life is. Yes, naawe abadde nga bakozesa kuba nnyo okulaba nga ogamba owe target banga kyoyagala okukoma okubanga okozesebwa, ate naawe weekozeseeko osobola okuba nga olya ku kisava. Yes, so number 6, investing. Banange, if you want to have a beautiful life, invest in yourself, invest in your life. Okay, we're investing weteekamu ku kasente, weefeeko kola ebintu ebikusanyusa, tambulako outside, genda nga weeyagala n'emikwano gyo, tambulako touringa, ate benga onyumira obulamu buno. Not only investing in yourself, investing in business zo, investing olabe nga osobola okwongera ku income ogoyingiza on a daily life. So obulamu bube nga busobola okuba nga ate bunyuma. Yes, if you have kagamba oyagala okubanga obeera n'obulamu obulungi, investing, okay, it's one of the tips. Okay, investing in yourself, investing in your business, actually investing in everything. Okay, so investing your time ebyo na oba olina okubanga obitunuulira. So number 7, list. Okay, look for motivation. Okay, noonya nnyo ebintu ebikumotivatinga. Ebiseera ebisinga ali abamu ku YouTube. Yes, you know, I personally kwanga omuntu nga living a life nga bakumotivating obulamu tebusigala kyekimu obadde okimanyi. So stay motivated. Actually look for things that will motivate you. Noonya genda ku YouTube, noonya ba speakers abo bajja kumotivatinga. Go look for friends, go look for books, go look up for motivation things that will motivate you so that you can do what you feel is good for you. So mbera esi one of series njagala bebaza kumwe namwena as long as you have subscribed on our channel. So please go and atandaba subscribing, please subscribe, liking, sharing, commenting, atela osobola kubanga onyumira obulamu buno. Yes, and actually so akwera mbadde nabo camera muwina photography, go and ayagala photography and video cafe, go and ayagala camera personnels nga oyagala babeere ku birthday party, baby shower, wedding, kuchala, introduction, bonna we bali basangibwa wande yawo ku Katale ku North Wing waliwo office zawe basangewo mwogere ku business. So akwelabira n'aba Siob advertising agency abakola digital marketing, online selling, billboard bichi byonna babikola, branding, everything kyoyina okukola basanga ku Nasa Road. Te osobola n'obakolera ku 0784 435 441. But the SC one of S series. Love you. Let's meet again.